abakira okutambula nga tugenda kulamaga batwakomye mu kkubo abekasese kyokka jjukira nti abantu abamu baba tebaze na transport. They expect to be given transport wali ku wabeerawo emmotoka ezibazaayo kuba wabeerawo ssente eziba ziweereddwa abategesi oba kyaki nezaayo abantu. Event ngeno weba eri called off naddala ng'eyimu ku events mu Uganda ezisinga okuŋŋanya bannayuganda okuva mu bitundu by'ensi ebinjawulo, not only Ugandans but even from other countries. Tetugenda kufiirwa. Okufiirwa ebintu bingi, ssente zifa. Sinakulamaga kokka, abantu bajja okulamaga naye abantu waliwo bajja nga bazze kulambula. Naye nanti kati kino kutaasa bulamu. Tusobola kuteekako some place on quarantine so that people can continue coming in, oba at least bandigambye nti no okay buli omu we batuuse basigala awo. Nether okutambuza omuntu avudde Kasese nga badde atuuse no. Omanyi nti n'abantu b'e Kasese badde bazze nga kuliko abalidde obukima. Media 24/7. News in the Mirror. Media 24/7 kwoli gwe munnaffe atulaba okuva mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo wamu n'ebitundu by'ensi ebyenjawulo. Ffe abakomyewo nate okubuuzaako olunaku olwaleero nga tukubuulira amawulire amalungi agafa mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. Sibeera nzekka mbeerawo ne munnange Samula Hanifa nga twogera ku mawulire nga bwe gagenda mu maaso mu ggwanga. Wabulira nga bulijjo bannaffe abaabumu cultural performers be batuusaako akanyumero kano okubanga twogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Bano nno baana bato abazina amazina amalungi banoonyeeko ku mikolo gyo gyonna gy'oteekateeka okukola. Oba olina conference gy'ogulawo, oba olina abagenyi abeetutumu boyita, oba oli mubaka wa parliament nga wagala kuddamu kabaga kakubiri abaana baffe bayite, oba nga olina omukolo gw'okwanjula n'abaana baffe era bayite. Thanksgiving ng'ezo ate kati zitandise ziriko kuba kati ababaka bali ku Thanksgiving bambi bayita abaana bafaawo bajja kunyumisa emikolo gyabwe. Abaana baffe babayite bamanya amazina gonna ag'ekinnansi Maganda baire n'amazina g'omu kitundu kyo kuba tribe zonna era olina kwanjula olina mbaga emikolo gyakwebaza nga Hanifa bwagambye abaana baffe bayite yes baweese omukolo gw'ekitiibwa. Tugenda kubanoonya kati ababaka ba parliament naddala ababaka ba parliament kuba kati balina emikolo gya Thanksgiving. Kale raba n'omukolo gwa Honorable Oboth be babadde balina okubeerawo ne basanyusa abantu abo abaana baffe bafune ku 0705 62226 oba ku M10 ya 07850058 bebanafe ababumu cultural performers abono basale nnyo kulaba nga tubeera ku mpewo n'okutuusako ekifaananyi ekirungi. Ate nifa abagalo zimba bakole batya tulina abagapana bannanga n'abagapana balina amayinja obuyinja obutera obeera ku bikomera ne mu nyumba design bufaananya bulungi ennyumba naddala inside and outside kuli fence. Buli unique nyumba bugifuula nnyo eri corporate era bannaffe agapana Stones and Concrete Limited nabo balungi nnyo basangibwawo mu bitundu by'e Mukono Ntaawo. Ab'e Mukono nsuubira mu banoonyeeko mu bitundu awo nabo basale nnyo okulaba nga ate endabirwamu ku Media 24/7 tubeerawo okuba nga tukutuusaako ate nate n'ekifaananyi kirungi ne sound ennungi naffe nga tulabika bulungi bibateekamu akasente abagapana Stones and Concrete Limited. Balina essimu gwabeetaazi bafune ku nooti 77294885. Ate gwe omulala era ku Airtel ojja bafuna ku nooti 749884 Ab'e Mukono Ntaawo ojja kuba ate bw'otuuka butuusaawo e Mukono Ntaawo n'oba otuuse mu Mukono mwennyini gwe kola ekintu kimu kyokka bakubireko bajja kuba bakulagirira obatuukeko ate bakuwe services ennungi customer care nnungi ate nga buli kimu malida.
buli kimu malida ate nga twakugambye nti teri kwebaka kati oba otuusiza okwebaka oyita kwebake mu nnyumba ennungi era kino kisanja no sleeping naye kampiseewo kano oba oyagala kwambala dresses ennungi naddala ez'obusiraamu abaana abawala ab'obusiraamu oyagala kubeera corporate tukkirira omukyala kwena essimu Habiira mwana muto naye yetandikiddewo akantu ke ku 0700 54 0259 namwe abagala okubanga ate mubeera part of this media 24/7 mutunoonyeeko tujja kuba nga tubawa services ennungi naye nga amawulire gakyagenda mu maaso bannanga bafe abakedde okutambula abakera okutambula nga tugenda kulamaga batwakomye mu kkubo abekaseese naye abantu baali batambula dda naye unfortunately nga begatambula ekiro kyokka jjukira nti abantu abamu baba tebaze na transport they expect to be given transport wali kubeerawo emmotoka ezibazaayo kuba wabeerawo ssente eziba ziweereddwa abategesi oba kyaki nezaayo abantu mwe mulina landslides mwe mulina entalo mwe mulina okulwanagana mutegese okusaba ate mwe muganye bambi it is very unfortunate era such things happen era we expected it by the way kubanga cases yes but cases wezibanga zitandise okweyongera that is what we expect because people from Kasese there are some people cross from Congo Kasese being near Congo kati abantu abamu bacrossinga from Congo to Kasese ate jukira Ebola kati alika Congo we are talking about the Ebola outbreak mu Uganda ate nga DRC mu Congo Radde buno bwoli awo gyebusinga naye bwebasumbubwa nnyo ab'Ekongo bwebasumbubwa nnyo because balya nnyo enkima obwadde buva mu nkima kati nga neeno hantavirus nti eva mu mmese kyake kuzina emmeeri ezitambula kubeerako aga mmese ezemmese manye emmese ezo no like tebazirya naye zispreadinga the virus kati naye kati ye Ebola bano bali enkima Ebola yagenze n'agwawo sina nkima zokka like kaseera akazibu abantu babadde batambudde okuva mu bitundu by'ensi not even in Congo yokka not even in Kasese yokka but abantu batambula okuva mu bitundu ebyenjawulo nanti kati now the government suspects people who are coming from Kasese to be having cases of Ebola since Kasese being near Gundi like Gambe yes kati abantu Kasese wali abakongo bangi kati abamu batambuliramu abantu you can't even know president kumanya muntu kyalina akawuka alina akawuka ate Ebola mubi agira nnyo tuna history we Ebola spreading fast bwaba atandise kukonona system ajigira fast live along this COVID nti agenda kubeera for 2 weeks oli adduka speed. In the past we would run away from Ebola patients. We leave people. We can't even handle them to give them some resuscitation, some infusions. These people need some support for their circulatory system. They are losing a lot of water. They are losing blood. They need to be supported. But now as our care has improved, we've learned that we can reduce the fatality rate. Tuli mu kaseera nga tubadde tusuubira abalamazi abasukka mu mitwalo n'emitwalo nga bulijjo bwe tubeera nabo. Naye this time around tebaatubulidde oba twayongeddeyo until when? Because tetunnamanya outbreak wa weetuuse tunamanya. I think it's going to be like it was during the COVID time. It was postponed. Scientific. Tugambe n'aba scientific. Because tebaatuwadde way out. By the way, because it was not, they didn't guide but I think, but I'm very certain abamu bagenda sigalawo like abok church katinga abo Gundi Choir church I think they will take precaution babadde batuuka dda abakwayas babadde batuuka dda kati Namugongo itself is a big church. Of course they will take sibe bategesi. Yes, sibe bategesi but kati choir is a choir babagamba nti nomutandike kuyimba. We are going to have a few people who are going to come in, like we are going to take precaution. We are not going to expect large numbers.
if they are taking precaution, I think it can be preventable. Ati bandi tugambe nti no okay tunonyemu abatono batuuke Kampala, you know, tukole scientific celebrations what twakola mu COVID-19. A limited number of people bebakkirizibwa okugenda ku bigo byonna. Ebola is scary. It is not like COVID, like I said. Nti Ebola mutu agenda kujesa agenda tekako mask nyo ayinza okuyita mu sweat. Is it sweat? Na kusiga sweat nofuna like I don't know what no, I don't know how the president is going to guide on that. Nze ntunuliramu abantu abadde batambudde ngabo ogamye right now we tusasira abekasese yes babo bali batandika dolugendo since nti bebategesi kati balina okolachi balina okuddayo ate okuddayo bagenda kuddayo nga batambula balina okufuna emmotoka ezibatambuza abantu bangi kati ekigendererwa ky'okulamuka kiba tekifudde era kiba kifudde naye kati tewali kyakola twagala kutaasa abantu bajja kuspreading singa zizze nnyo mu kaseera akatono tulina kino tulina like why is it even Ebola coming in at a time nga tuli mu political dramas zitutwala speed Ebola yanisose nawumula neyewa break netumaliriza kino naye mu mawanga gatuliraanidde awo kozi ndabanga ffe ne Congo fe abalimu abo affected nabye Rwanda ebyawutulinga negamba ffe tetulina any Ebola cases Rwanda yabivuddemu nga ffe tetulina any Ebola cases. What about the other countries? Rwanda being a small country n'abantu tebagendayo nnyo. Sure. Yes, abantu tebagendayo nnyo Rwanda. Rwanda is strict nnyo, so people like coming to Uganda because tetulina nnyo mateeka gakugira abantu kuyingira ggwanga lyaffe. Yes, we are friendly. Uganda is a very hospitable country by the way. Sometimes singa neba refugees mu tusinga Ethiopia kati ba Ethiopia yesinga mu Africa. Uganda I think that now that was first or second there. Yes, tulina ba refugees bangi kati so just imagine singa abantu bajja ne bayingira bye batene batambuza obulwadde obwo. Era kituyambye nti no bijjidde mu kaseera nga ne campaigns zaggwa oba oli awo nazo zaali tose ne zibeera scientific kuba ne zibeera called off. The president told us this Sanja it is going to be Sanja no sleep, so he's not sleeping. He's very alert. No, but when it comes to health matters, he's very sensitive. He's very alert. When it comes to health matters, yes. Once you can name COVID-19, abantu bali bagamba ne why they rush, why they hurry? Because he knew people were going to die. People are dying because yamanyi obulwadde engeri gye buseemu aba China. Kitegeera eri mu no eri obulwadde gye bwatandikira so yagezaako kuteeka abachina bajjayo nnyo. N'abachina bajjayo nnyo. Tulina bangi. Abachina bangi. Not even Ugandans, Uganda bagenda nnyo China. Bagenda nnyo China jukula basinga okusoma. Bagenda nnyo China. Kusonga ya kati event ngeno we very called off. Naddala nga yimu ku events mu Uganda ezisinga okunganya banna Uganda okuva mu bitundu by'ensi ebingi. Not only Ugandans but even from other countries. From other countries. Tetugenda kufiirwa. Yeah, of course okufiirwa ebintu bingi sente zifa. Sina kulamaga kukka abantu bajja okulamaga naye abantu waliwo bajja nga bazze kulambula naye nanti kati kino kutaasa bulamu tulina okuta we are looking at that picture like tulina okutaasa bulamu kuteekako some place on quarantine so that people can continue coming in oba at least bandigambye nti no okay buli omu we batuuse basigala awo to contain them from those particular places where they are okusaba kusigale nga kugenda mu maaso Neza nokutambuza omuntu avudde Kasese nga badde atuuse bye. No manyi nti naba be Kasese badde bazenga kuliko abalidde obukima. Kuliko kuliko abalidde obukima nga bazze nabo. So they are carrying the virus. They are coming to Kampala. Jukira Kampala is already congested. Do you know how quick that virus can spread in Kampala? God. So I think I'm already looking at overwhelmed. You see people dying and you're like, I saw news in Sierra Leone. Ebola disturbed them, by the way. Ebola is very serious. It's terrible. It's terrible. Let's hope for like your brother very contained. Yes. But Uganda kusanga our president is quick to action. Yeah, he's very quick to action. Which kwata kubyobulamu tabizanyiramu. Era nokuzaako mu byabufuzi katono. Ojukira ebiseera we bakwatira ono omukyala Namere.
Was her arrest necessary? Who arrested her? What happened? Nanti katengeri gye yasooka n'avaayo n'ayogeza maanyi. Ate already the former speaker was being investigated. So she was giving information about the Rolls Royce CA. Namere yabera na information ya Rolls Royce. Ate nga they got information that she's calling other MPs. The fact that she was doing so they were like, this is the first number one suspect. She's going to lead us to the bigger So fish. she gave the information. Eh? She gave yes, I think she's the one who gave the information. But according to her reports, we have the mukomera. Okay, we have the yabadde akwatiddwa. Byabadde ayogeranga. The president. The president. Olulimi lwakyuseemu. The president. President yamutaasizza bambi. Kubanga Papito ye yabadde abikabiddemu. Papito yabadde ajja kwokya. I'm so disappointed. Papito yabadde atandise. Si yabadde ajja kwokya. Yayokyezza. Yabadde akyayogera. How do you start making such statements? No, he was scared. Uganda bamukozeemu bumeemo nti bujje lino. Imigana emimwa. Yayitabirabangako. So he was very shocked. Kati omanyi in that state of confusion. Oyogera ebitakwatagana. Byabadde nga tebikwatagana. Bambi ajja ku parliament mukola nagamba nsagala kwogera media, I am not ready. Naye kolero ennyini. That same day in the evening. Yakomawo nga alina okwogera mu media. Imagine. And a few moments later. You know? No, but still bw'oba okimanyi nti nno wawasa omuntu ng'ali mu public. Is a public person. Namere is a public person. Ebbanga lyonna abadde mu mawulire, abadde mu TV. She's a journalist in the making. So meaning nti naye bw'osanga omuntu bw'otyo kitegeeza olina okuba nga oli vocal. You have to speak. You have to be, you know, ng'ensonga ogikatiza. Munange waliwo abanjawulo. Ababeera ab'enjawulo nti gufuni omukyala wo ayogera nnyo naye gwe you silent. Yes, you can be silent, but you must have authority. Kuba kati guy, I think he was better off silent. He must have authority. Because when he speaks, he just spoiled everything. Kati yabadde ajaletera na mukyala w'ebizibu birala. No, but the mukyala ali mu kutereeza damage. Omukyala yagamba esiwa NRM ate siri wano. Omukyala ali mu kutereeza damage. Wabula ndi opposition. Nze era NRM tuli mu twagala kulaba bulabi, you know. He was very confused in that state. I know. I can imagine what he was going through, but it happened. President, they intervened. Natasa. You are one of the Ugandans abali mu kugamba nti yawaayo ku lugamba lwa Rolls Royce and other MPs were getting money. No, like Kabanda already ya tweeting at that. So we got to know. Kabanda told Mao about the Rolls Royce. Mao naja na chogera. Kati so it blew. So Namere was confirming yes the Rolls Royce did. Na yes ya. Yabadde ayogeza maanyi naye ate eventually twagenzo maliza naye agamba nnainze ekibiina gwe kigenso both nange gwe mpagira. But a few moments later ngobadde ogamba Mo, you know this one anifa nze anifa. But you know a few moments later and you're like nze ndi wasimoki. Like amanyi ge bataddewo gadde mangi era Anita Among yabadde alina ova mu race so that they pave way for both okola kyokuyitawo unopposed. Otherwise senga wabaddewo tight race awo. Tight race which the president did not want. Walibaddewo tight race. The president avoided nagamba no. Kirabika okuleetagana amaanyi. Kirabika omukyala yagamba nange nkola ki ngenda kujja independent. Omanyi ojja independent ng'ovudde ku bya party bakuteekako naawe amaanyi ne bakulaga nti the same issue that this incident yatuukawo ku biseera bya Kadaga. Yes, Honorable Kadaga. But then I wasn't even surprised okulaba nga avuddeko ku race ya speakership. I was not surprised, but kirekawo omusajja wange tayibwa. Iyo yagendeddemu wamuyita dda collateral damage. If Taiwa does not come back, it will definitely be collateral damage for him because we all expected him to take the mantle. Before even we leave all that because that has always been said. If you have opposition, no, if you are Taiwa, if you are speaker, this time around opposition iriwa. They are silent. They're very silent. The opposition no political drama agenda maso. First we used to have our time. No, kati bo bagenda kuddamu. Of course we tutandika.
Parliament bwetandika bonga batandika amawulire gaabwe bo bakola amawulire throughout. Gakola naye some vocal voices mu kaseera kano to come out. Mweno tamalo gye tulimu badde nsubiramu amaloboozi amanene nnyo naye bateri bali mu mbikolo bali mu kukola Thanksgiving. Talk about it. Yes, they are doing Thanksgiving. Tebakoma. Tuva kuno watugenda kuyandika. Mutu disappointing mwawo. Muveeko kyemwogera. Opposition has disappointed mu bintu bino. Don't keep quiet. That is a parliament. They are victims. Obana bo balina kubanga they said it is not only everyone is going to test their whatever. So how is the opposition in this? I'm really are they scared or but it them even the outgoing lope nabalopa yangu emisindo okuzzayo ebintu agamateka we gacho galagira nti right now speed kalima kaamaanyi alinga yamanya nti waliwo ekijja kijja simu eyo caption najirayo wantu pwe mwekijja si kabanda yagitugambe ekijja simu ate nno if you still following Kabanda on social media and all those guys on talo ziri ku social media, next time we're even going to come and start reading some of those comments, some of those posts that are on social media bananga kiri ku X ekijja simu. We are still alert. We are still getting shocked. Yeah, what we will tuchalinda. Naye wabula banga twabadde shocked ko what else can shock us? Tuchafuna ebirala era tubirinze era tujabbitusako abalabi baffe. Okay, Media 24/7 tubeerawo buli lunaku nga tukutuusaako amawulire gonna nga bw'ogeetaaga okugamanya naddala gali mu bitundu gy'otasobodde kutuuka nga Hanifa abeerawo n'ataanya ensonga nange Rosette ne mbeerawo ne muwuliriza ng'azoogerako. Mweraba. Media 24/7. News in the Mirror.